ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 074895336. Yes Sitaani. Yayagala kuzimba ate babeere waggulu. Bulaba Sitaani ekyamugobya mu ggulu kwali kwegomba n'okweyagaliza. Mukama ate ye yakiraba bulabi nga kiri mu mutima gwe. N'alabanga kubanga Sitaani ono gw'olaba bamuyitanga Morning Star. Morning Star. Emunyenye ey'enkya. Sitaani yaliko buli kimu kyonna ekyali ku Katonda. Era nga Sitaani yabula katono okufaanana Katonda. Baatwala obudde bungi. Ng'aliko amayinja ga sadiyo ag'ebbeeyi amayinja. Manyi Katonda ono yalina engeri gy'awumbangamu omuntu. Era kivula nti ku byambalo by'abakabona ebyedda kwabangako amayinja ag'enjawulo agali gakikiira Katonda n'obuyinza bwe n'ekitiibwa kye. Kati ono omusajja yalina amayinja gonna. Yalina amayinja agamufuula okuba nga w'amaanyi era nga wa kitiibwa mu bamalayika. Yali kerubi. Yali kerubi wa Katonda okusinziira ku Bayibuli nga bw'eyogera, naye yali omu ku bamalayika. Naye nga ali ku bali batoopu abali abawaggulu. Naye Mukama bw'atunula mu mutima gwa Sitaani n'alaba nga Sitaani yeeyagaliza entebe ye. Era Sitaani ekibi kye yakola kyekyo. Kweyagaliza ntebe ye n'akola akakuukuulu. Olaba yiseeyiseemu nti teyagenda yekka. Yalina bataliyani yamuli emabega. Kitegeeza yagenda nayo. Kati bw'ajja ku nsi kuno kye kimu kyagamba omuntu. Kujeema. Atalina byagamba oyo. Okujeema, mu kujeema kwe kumanya obulungi n'obubi. Omuzadde aga mwana wange nkuwa ssente zino 8,000 gye nsobola, genda ku ssomero. N'ozikwata n'ogenda mu bibanda bya firimu. Nze nnyini ze bakuwadde. Akaseera ka lipooti ne katuuka lipooti erina nga ne mwana wange nkuwadde ssente ogenda osome naye ensi ejja kukuba. Nkubuulira bino ensi ejja kukola ki? Ejja kukolako. Gwe mutima guno tesobola. Kitegeeza omanyi obubi obugenda okujja mu butakola ki? Mu butasoma. Okitegedde? Naye weebuuza ensi enankuba etya? Enankwatawa. Era nga mu butuufu bwo tunatuna magana nti ensi ejja kukunyiga nga nzima tena weza kukwata. N'okunyiga nga tomanyi ngeri gyegenda kukukwatamu. Naye ensi eno ekukwata. Kati ekibala kye baalya bwali bujeemu. Era bwe tujja tulaba bwe twasooka okulaba mu Musa. Abantu bwe bwajeemanga ne bakola bye baagala nga tebakola Katonda byabagamba. Omwoyo gwe gumu. Omwoyo gwakema Adamu okuva mu kisa mwe yali gwe gumu oguli ono onakwali okukema abaana b'abantu. Tegufanga kubanga judgment yako tennakola ki. So mu kulya ekibala kino omuntu yava mu format ey'omwoyo n'agenda okwekanga n'adda mu eno fomu ey'omuntu ey'ennyama n'omusaayi. Kyovula alaba nga ali bwereere, alaba nga atandise okuswala. Nejjukira Bayibuli erina weeyogera era mu lubereberye n'egamba nti Adamu ne Eva baali bwereere naye nga tebakwasa nsonyi, nga tebannaba kwonoona, tebabifanako. Kati bwe baayonoona ne balaba nga yabuuza yali Mukama yali tamunambuza owaayonoona baaluwa. Nyogolooza yabuuza nga tamanyi waali. Amanyi waali. N'agamba nti olidde ku mutwe gwe nakugamba nagambye nti oli bwereere. Naganze munnange. Ako ke kannyumira. Naye omukazi ono gwe wampa. Mukyala gwe wampa. Yaleese ebiki? Yaleese problem. N'abayita bonna aba nga bwe baali mu kakuukulu nga bateeseganya. Eyaleeta pulaani yagigula ne Adamu. Awo mu kaseera ako oli Lucifer kyali kitiibwa
era bw'oyogera Lucifer kiba kitiibwa kwali kwagala kwa Katonda oba okulonda kwa Katonda kwe yali yalonda omuntu n'amutuma Lucifer. Lucifer lyali linnya nga lya kitiibwa. Nga bw'onaagamba nti oba Apostle gundi nga tumuyise numuwa tayito nga bw'olaba nti kalidinaali. Kati sitaani tulijja waffe. Sitaani Katonda yayogera ng'amaze omufuula omusota. Erya Lucifer ne limuvaako n'amutuma sitaani omulyoolyooni. Ogusota ogunene ogw'edda. So Lucifer tayito eyali ey'ekitiibwa nga bw'olaba tulina Jeno gundi siga emannya ge naye mu ligimu gy'alina oyo atwala battalion namba Professor gundi Professor kyali kitiibwa kye. Era nga Lucifer ayitibwa emunyenye ey'enkya Morning Star. Tuli akayimba munyenye y'enkya pologoma ya Yuda Yesu omwana gw'endiga yego omulyango mugule. Jeremayo limu eggono. Kakati Lucifer yali ayitibwa ekyo kubanga nkubuulira Lucifer yaliko buli bw'osoma Bayibuli ekulaga nti yali yatuukirira ng'aliko buli kimu kyonna kyamuleetera okufuna amalala nga bw'olaba asobola owamba webale nnyo sono Katonda musobola n'adikonvinsi ng'awo abantu abamalayika abo. Awo wava abantu bano ajja Saamu n'omukwatako n'asituka n'atandika okulabika mu bantu. Abo bangi bw'atandika okulabika mu bantu n'atandika okulaba ng'ate bwe tolina makulu tolina ky'omugamba naye nga yeerabidde awo waali bwali busobozi bwe Mukama bwe yali yakuwa okubeerawo oyo yajja talina ttama. Webale nnyo nga yena alina amatama gaguddemu naye Mukama n'ajja kuyisaamu omulimu n'okyusa obulamu bwe. Kati buli muntu amala okukyusa obulamu bwa munne ekyo kyekikolimo kyava ku Lucifer. Lucifer nga yavaako bingi kubanga Lucifer byonna bye yali yeefudde by'okubanga baali babimuwadde buwi nga bamuwaddemu. Kyagala nnyo ebintu bino bisomese kati bwe tukwata wano bwe tusomesa eno nedi nga tugwayoko olumu kati tuli wano. Kati bw'otunulira abantu bano abaali mu nnimiro baamanya kubanga baabaawulira. Mukama abagamba ogwo byonna mbibawadde kino kye mutakwatako nga kyanoonya basobola okugondera eddoboozi lye. So the thing was not about omuti. Musobola okugonda ne muwulire kye mbagambye. Kati okugonda kwe kuwulira Katonda. Obutagonda bwe bujeemu kyekyagobya Sitaani. Okuva mu bwakabaka obw'ekitangalo okujja mu bwakabaka obw'ekizikiza. Era Mukama yamugoba n'amuwa obufuzi bw'ensi era n'abumukwasa. Era mu kubakolimira bino ebintu bye njagala owulire. Mukama akolimira omusajja babiri. Akolimira nti ggwe ssebo ettaka eryo ly'ogenda okulima era ojja kubonaabona nalyo. Ali ku musajja muwajjibwa ly'ogenda okukola ki modda era buli kyakulya kyo kiri awo ogenda kukijja muntu yo mumaze kukola ki ojja kutuuyana ofuna ekyokulya. Tulina abantu bano batakyagala kutuuyana. Saagala kwonoona kagundi kakati naye nga gwe mukimanye ataakole ntaalye. Kati ne wabaawo n'omukyala. Omukyala ye bamugamba agenda kubonaabona alina kuba mu bulumi ng'azaala omwana mu nsi. Ebintu biri bisa njagala obiwulize kubanga ye point enkulu. Ebintu biri bisatu. Omusajja yagobwa lwa kibi butagondera ddoboozi lya Katonda. Okumugamba kyayagala naye n'akola kyakola ki ekimusanyusa. Kye bamugambye kyayagala nga tawuliriza mukama we.
amuwadde bulamu amutaddewo n'amugamba nti tukirya nakyo tukirya naga nti ono yakimpadde nange okulya. Mukama nakola amaaso yagajja ku mukama we. Yamajja ku mukama we n'agazza ku bitonde. Kakasa nono ye yamumpa. Weebale talina buzibu. Na olaba omukazi bamugamba yagenda kulumwa nga azaala. Era mu bulumi bajja okulabira ezzadde. Bobo n'okufa bafa. Okitegedde? Awo wo ne kaakati okuva ku lube ne kaakati bwe kikyali. Ate kabwejumbira. Kati kabwejumbira ono. Mwezijako. Kabwejumbira waali awo. Baba ise mu ka meeting bali aba. Ewe mukoze tubitegedde. Mwebale. Kakati bye bine bivudde mu kulonda. Akalulu kabaliddwa. Omusajja bamugobye. Gogobeddwa. Sookera dda. Nene mu kugobwa. Ettaka eryo. Mwe wava. Ogenda okulima. Nakati tuziika. Tuziika. Omukyala. Igwe. Okuleeta ezzadde mu nsi. Bulina kuba bulumi. Ogenda kuyita mu bulumi obuzibu. Era abakyala bagamba eri ebanga geyeena. Okitegedde? Era bagatonkwatira ku kaana. Awo. Akakyembaagalako kiri very simple. Azaala aswalaga siddayo. Siddayo. Ali omukana wa yanga nkubulire. Sidda muleeba. Nina kile kudamu kulira akasimu. Naye. Ate wakogo. Akamna la akatwaje agala yo okubi. Twatu ina akala ya kalenzi. Ate tukali kawala. Kyembaagalako mama mwebale. Katika bwejumbira aliya mulaba. Katika bwejumbira alaba bali babawadde kati alinde ekiki. Katika ngubuulireko mu bantu abagoba mugula basi bafune ebibonereza ebinene ye mukulu oyo. Gamumyusa alya. Bagamba Abaganda balina olugero olugamba nti agamyuka akasolo gekamyuka n'omutezi. Kabwejubira amugamba ki? Kabwejubira bamugamba ssebo. Ku kino ky'okoze. Ate ko yali yakola dda n'ebirala. Ne ku kino ky'okoze. Ogenda tandika kutambuza lubuto. Kigeza itatambuza luki. Kigeza yali tatambuza lubuto. Teyali musota. Yali omu ku bamalayika. Kakulu ako. Kubanga sanya yali atambuza lubuto tebandi mugambye nti ogenda tandika kutambuza lubuto. Yali omu ku bamalayika Mukama wakyusiza obutonzi. Namugamba ngatambuzanga luki? Lubuto. Era mu nfuufu y'ensi gy'onaalyanga. Enfuufu y'ensi jjukire mu Lubereberye Ssuula 2:7. Mukama atonda omuntu okumujja mu nfuufu y'ensi amufuuwamu omukka ogw'obuki? Gw'obulamu. Omuntu abeera omulamu. Nenga gwali mukka gwa Katonda gwe yafuuwa mu muntu. Kati enfuufu esigala ki? Mukama awa Sitaani obuyinza ku nfuufu. Amuwa obuyinza ku kino kye yatonda mu nfuufu. Kyova olaba wano wamugambira nti gy'onaalyanga. Onaalyanga nfuufu ya nsi. Awo aba amuwadde obuyinza ku nfuufu. Aba amuwadde obuyinza ku ttaka lyonna eriri wansi w'ensi. Kuba kyakulya kye. Kyokka buli ekiri wano kiva mu anti nannyini bugagga obw'ensi. Sitaani ye nannyini bugagga obwaki? Buli kimu kyonna ekiri wano kiri mu mikono gye. Naye ate nga tulina okuyita okusobola okuddayo gye twakola ki? Gye twava mu twava. Era bw'amala obbakolera ebyo byonna n'abala obbakolimira bulungi nnyo. N'abagamba kati Mukama n'agoba omuntu mu nnimiro ne Sitaani n'abagoba mufulume. Ne bafulume gulumisinde. Kati okujja kwange naawe ku nsi gwandaba bwe kutyo bwe twali. Twajjira mu muntu omu eyajja n'ekikolimo n'ekibi. Era ekibi ekyo kye yayambala kye kimu kye twambadde olwaleero. Gwe mubiri guno. Gwe tulwana okuba nga tuguvaamu tusobole okudda mu bulamu buli obwasooka. Era twava mu ggulu. Twali tuli ba white pure. Nga tuliiko bbala. Ebbala ligenda okujja nga tufunye omusaayi. Kati ekitangaala kyabulira mu muntu kwe kulaba omusaayi. Kyovula omuntu omusaayi mwe muli obulamu bw'omuntu. Mijja yingira.
bijja yingira omusaayi twali tetugulina kuba teriyo malayika gwanza sala n'ava mu musaayi. So kati okugwa ku nsi kuno twagwa lumu n'omulabe. Omulabe ye yali yagwa ye omulabe yali yagwa dda kuba ekyamuleeta okukema nga tayagala kuba yekka. Eyolede yali wano yali kubanga Mukama yali Sitaani, Mukama yali Mukama obulamu bw'omuntu yatuwa obuyinza ku bintu byonna. Jjukira mu ntandikwa Mukama bagamba nti ebintu byonna bituuma amanyi. Mbawadde obuyinza ku byonna ebisolo ebikola bitya mwe mujja bituumanga amanya era mwe mbinako obuyinza. Kitegeeza nga tulina obuyinza ku miti, tulina obuyinza ku ttaka, tulina obuyinza ku buli kitonde kyonna ekiri wansi w'ensi kasita kiba nga si muntu. Omuntu bamukola nga toopu nga yalina obuyinza bwonna obusalawo kyayagala. Era kyova olaba olulimi lw'omuntu bwe lwogera ekintu kibaako amaanyi singa aba akyogeredde mu kukkiriza Katonda. Olwo obutonzi buli obuli munda mu ye Katonda bwe yamuwa bwe butandika okukola. Osobola ogamba omuntu naye gwe ky'onalaba ojja kiraba, amazima n'akiraba. Lwaki? Kubanga obwo buyinza watondebwa nabwo. Kati abasajja bano abajja babuulira enjiri mu Bayibuli just baazuula kiki kye bali. Kiringa Sambu onoga naye byonna mbikola naye mawulire wano wente singa otegeera. Amaanyi gange gali wano mu kupushinga message. We wali omugaso gwange. Wadde nebiri mbikola akola. Naye wano. We wali message. Kati kye bayita okwezuula. Kasita weezuula omanye ky'okkola. Kati bano abasajja ababulizi b'enjiri ba Peter baani ba Petero abawalina obulamu ntuka n'obasalako ensingo ntuka n'obatema ntuka n'obakomera ku musaana ne baziga nga beewunzisa. Baamanya obuvunaanyizibwa bwabwe ne bamanya ani bwe baweereza. Nene mulamu bwe tulimu buno Jeremiah amazima gali nti weetaaga n'omanya amaanyi go we gali. Wakitegedde? Kati nze neezuula bwezuuzi. Siina yanzuula. Nze neezuula nenga kino kye kituufu ekyokukola. Ne teri alina kuzuula. Ebyo bi-statement abantu bibajja ne bakola nti gundi yanzuula. Teri alina kuzuula. Kati no waliyo abajeemu be batumira obutumizi. Nanti kalanga n'oyo omujeemu aba yeezuula. Ng'akimanyi naye nga yagaana. Yes, naye okwezuula gwe ng'omuntu gw'alina okwezuula. Kwa gwe yeemanyi. Kuba kati olaba abasajja bano be baazuula nti kituufu. Olaba omusajja yali omusirikale gwe bayitanga Pawulo. Yayitanga Sawulo mu biseera ebyo. Yali musajja nga musirikale nga tayagala ku kintu kiyitibwa Kristo. Ekyabanyiizanga kwe kwogera mbu oli ye kabaka. Kati mu kaseera ako nga boogera nti oli ye kabaka abalobo bavudde. Mugamba otya nti oli ye kabaka tulina aliwo. Tulina kabaka aliwo. Ate mugamba oli simanya ye kabaka. Abo oyagala kusuula gavumenti. Okitegedde? Omusajja yatta abasajja naye yatuuka essaawa n'akkakkana n'amanya omusajja yamu ebikulya katono n'amulaba. Era nkukakasa omusajja yali omusirikale ng'ayigganya abayigirizwa ba Yesu Kristo alina ebitabo 12 okuva mu ndagaano empya. 12 yasinzaamu ebitabo. Lwaki? Yazuula. Abalala bonna kye bataazuula. Era bw'otunuulira mu njiri eya Matayo, eya Luka, eya Mako, eya Yokaana bonna balina preaching ya njawulo. Wadde byonna bye bimu naye omu ayogera ku byamagero. Omulala n'ayogera ku byamateeka n'ebiragiro. Kati okwagala kwonna ng'okunoonya mu Bayibuli Yokaana yasinga okwogera ku kwagala. So buli omu alina paati ye gye yakwata. Alina paati ye gye butunulire enjiri ezennya. Omuli eya Matayo, Luka, Mako, Yokaana. Ezo enjiri nnya. Buli muntu alina engeri gye yapreachingangamu okusinziira mu kumanya kwe yamanya. Kati Yokaana yamanya kwagala. Era yawandiika Yokaana 3:16 ndi Katonda bw'atu bwe yayagala ensi n'awaayo omwana we omu yekka. Buli amukkiriza aleme okubula naye buli atamukkiriza ogumaze okola ki? Okumusinga. Kati bwe tujja tutuuka mu nsi muno. Tutuuka mu nsi muno nze naawe twajja lwa kibi lwa kikolimo. So mu njogera ennyango
tuli wano ku kibonerezo ekituyamba okutujja wano kye bayita okwagala. Ye password yokka kubanga Katonda kwagala. Twali shortcut. Tewali shortcut muntu jasobola kuyita ntwaliwo kasho n'ensobola okuyita n'enziguka eri. Teri muntu agenda kujja kusirasirwalira ku nsi eno alowooza nti agenda gikungulako mirembe. Tetuyinawo wadde. Wane ekitujjawo tiketi oba visa oba ki tulina kukola kwagala. Ewatali kwagala tewali we tugenda kuyita. Kyova olaba Yesu gonna amateeka nga bwe agafundikira gazza mu bintu bibiri. Atulaga password. Abantu bwe batuuka ku nsi kuno baafuuka bannannyiniyo. Ng'omuntu alagira nti bamutte ne bamuttirawo. Anti kati bwe buzibu obwo ngamba nti tuli mu punishment nga tulina abasajja. Kibi nnyo okuba mukomera nga bakukutte lwa nkoko. Ani n'oyagala ottireyo abalala. Ovunaana abalala olw'obutemu. Wabbye enkoko naye ovunaana ate eyassa omuntu. Wabbye enkoko ate ovunaana gwe balese atalina muki? Atalina muki? Naye tuli wana Jeremiah tulina abaana abalina power. Abaana abalina power. Alagira ekintu ne kiba. Abaana abalina power kino njagala kibajjukiza. Eyo power gy'olina ekoma. Tulabye abasajja ab'amaanyi wano. Ani ate abalaba? Balina amaanyi. Sajja babaddewo. Ne bayogera ensi kankana. Musajja ng'aziba ekkubo ne bayitawo. Tulabye ku bakulembeze ab'amaanyi. Bonna baweddewo. Ekyo na kiraga nti wano si waffe. Mukomera muno mwe tuli. Kino nkyogera mazima tuli mukomera. Ekituyamba okuvaamu kola kwagala. Tuleme kwesojja na kulwanagana. Naye mukomera mulimu abaagala obwakatikkiro ba RP. Kati bwe buzibu tusinza okusanga mukomera lino. Abalala balwana kufuluma. Waliwo ate ye alwanira obufuzi mu kkomera. Mukomera mulimu n'abaagala okulya ebisiyaga. Agamba kati eno chance gye nnina okukozesa. Tebalina choice. Ate banaddukirawa. Ffenna twebaka wano. Banampulira. Okitegedde? Mu kkomera ye wali n'abaagala okukolerayo bizinensi. Ye wali abaagala okukolerayo bizinensi nti empale eyo gye wajjiddemu. Bw'otagiteeka wano bagenda kulya ebisiyaga ekiro. Teeka wano empale tukuwemu enkadde. Waliwo exchange ebaawo. Mu kkomera mubaamu abalungi. Mu kkomera mulimu abalungi. Nga kituufu yakkiriza obusibe bwe abukole amale afulume ekkomera. Naye ebisoomooza biba bingi. Kati njagala kutegeeza olwaleero. Mu kkomera wano mwe tuli abasinga bafuuse baakiwaje. Tebagoberera mateeka gaki? Gafugako. Ekkomera terikkiriza abantu kulya bisiyaga. Terikkiriza muntu kulwana. Balwana. Okitegedde? So ekkomera terikkiriza muntu kubba kintu kya munno. Oli waba bamuwadde sukaali genda y'omwegayiro mugane munnange. Olina sukaali ne sirinaamu. Toteta kibuli. Ne bumpayo akajiiko kamu. Kamala. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu
ojjanjabwe endwaddeyo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Tuli mu nsi tuli bakiwaji. Tuli mu nsi. Oba nkugereze tuli mu komera actually. Tuli mu komera. Bwe njogera komera ntegeeze ensi. Bo bakitegedde ndowooza. Kubanga buli muntu ataafa kituyisa bubi. Tetwagala ave mu komera twatuwangaale naye. Teri muntu musibe akkiriza buli muntu afuluma mu komera. Tukaaba. Ebiwoobe bibeerawo bibeera byakunenya oli. Lwaki omutujjeeko tubadde mu busibe nga tutambuza ffenna bulungi obusibe? Omututewa. Jeremiah yagenze. Tolebe tusanyukirako. Okufa kwandibadde kusanyuka. Okutendereza Katonda oba okusinza Katonda. Nga tumwebaza olw'omuntu ono ebbanga tuwangadde ne lisami lino. Anti badde mayi kati mbusami wasikamu. Nga tulaba mu kkomera ebyaddala abadde tannaba tatuukiridde kufuluma tumukaabirako. Nekati Jeremiah wekigenda nkimaze obusibe bwakyo kikoze obusibe bwakyo bulungi emisango gikijiddwako kifulumye mbadde nga twandisanyuse. Kakati era kyekimu tuweerera abaana n'omuweerera ng'omujja gy'omujje n'atuuka mu P7 awo ne baga omwana yakoze eki yasinze abadde mu kisulo mu kufuluma mwina kaaba ng'akoze bulungi. Waliwo abakaaba. Tusanyuka. Lwaki musanyuka? Yayise. Kati ate abakaaba wano nga omuntu ayiseemu. Baba balumiddwa kuba babadde bakola naye obusibe. Ekitukaabya kyekiba nno kintu kinene. Just moment ze tubaddemu n'omuntu oyo. Of course moments zezikaabya. Moment esobola okukaabya noga hesa. Twawadde nakikugo. Kali sekaseka bitategerekeka. Mbali nsiibula kagambako. Balina engeri gye bakoogeramu. Yabadde wano obuugi yabunywedde wano. Netugamba akubye ku matu. Obuugi yakite ebigambo byabadde bisatu biti. Kumbe tumanyi nti asiibula. Tumune ntandise birowoozaako nendaba amakulu gaabyo. Wali saabitegedde. Era kyova olaba kati ate abali mu mawulire ebigambo bye boogera bamala ne babizza. Mu black and white. Nibagana naye omusajja ono yali nabbi. Yalaba. Naye nga kyekireetera yalanga okufaako. Kyekireetera ekyo tuwankuba nti yona abadde abyogerako. So moment eyo zituleetera okulowooza bambi. Oba tolumiddwa nti olw'okuba omuntu ono agenze. Naye olaba nga moments ezigana kuddamu kubaawo naye. Kankubulireko teri kintu kyasinze kuluma Saamu. Owawasa omukyala ng'omwagala. Naye bukya ku makya nga kubuliriko obadde osula. Bamutadde mu lusuku ng'ate gwe osula wano. Braza kizibu. Teri kintu kyasinze kuba kibi. Ekiruma. Kizibu. Nga ozadde kibbe bikyo kiri myaka egi. Omwana waasinga okunyumira awo. Nga mu katanda mwabadde asula talimu mwabuziise. Teri kintu kisinga kuluma. Nga kyaliwo gubadde owangala naye nga gyo wabaddeko naye. Ne bagamba nti taliwo asiseemu. Teri muntu akkiriza kiseera ekyo nti kiwe kiri kituufu. Era n'omuntu oyo andaba eyafiirwa omuntu kimaze kutwala akaseera kiza nti gundi yafa. Nokkiriza nogo waayi. Yafa. Maama akugenzeeko taata kizibu nnyo okukkiriza. Kati mukomera muno mwe tuli ebyo bitufudde okuba bakiwagi. Nitandika okuvuma nitandika n'okuvvoola. Okukuuma abaffe. Okitegedde? Okuvuma nitandika n'okuvvoola. Nkani omuntu walira kulumbe nga bakaaba bulungi. Amaziga gabeerawo nga gakolima bukolimi. Waba mukulu bagamba nga omututte muto. Waba afudde muto tugamba bambi kibadde kikuze. Mukama yatusaasire busaasizisa. Abasinga ate ne bakakozesa akaseera akalungi okufuna ku mmere.
Emmere. Ate we yajja ne ovacado. Wanasa. Kati aba akyakaaba ovacado n'avaayo n'agwa. Yajja kuwujjabo. Yajja yeetegese. Tufiiriddwa wowe. Kikero ne kiwanuka mu gundi wano ne kigwa wansi. Ng'akati yali akaaba Anonye emmere. anonye emmere. Agamba naye mbadde size kulya. Abadde kola ki? Kyawuza wale tida musango. Foko negwa. Ne wakaza tufu. Omusajja adda anonye emmere. Omusajja yali anonye emmere. Kati tulina akantu kasera waliwo abasanyuka. Moyogera ebitu by'ekisiru. Tulina abasanyuka. Tulina abasanyuka. Kati kankubuulireko. Waliwo abantu bano abagenda okufa. Olabe pate. Embuto zivuge. Ekyo kye kirina okuba ekituufu ate. Abantu bafa tulina kusanyuka. Tulina kusanyuka. Si kusanyuka nti tumuwonye. Abula tusanyuka olw'ebbanga Mukama lyamutuwadde. So waliwo abagenda okugenda tugambe Mukama weebale. Okitegedde? Weebale tuwa ku bbanga batuwadde. Ebbanga Samikere tubadde naye atuyigiriza ebintu bingi, tumwizeeko bingi, tukwebaza. Batekemu obuyimba awo tuyimbe, tusanyuke, tulye emmere, tuddeeka. Waliwo ate abagenda osanyuka. Ng'omuntu ono bakakasizza. Naye gy'alaze tagenze eri. Ali eno. Mu kubanga ali eno, essanyu n'embuto zigenda kuba nnyingi. Moment, omanyi omuntu bw'afa, waliwo moment ze bazza. Naga Samike yagenze nti yakolako charity. Nibataka message ng'obuuka emyala, ogenda kunoonya banaku. Nobawo ne message ze baletanga oli eyo oli mu kubuulira enjiri. Ne baletanga oli kanisa y'egindi ogenze gaba buyambi. Obu moment bajja buleeta. Kati ate waliwo n'omuntu afa ne baleeta bu moment. Ne mubika amaaso. Mugamba ono n'ojula okugamba muganda waawe. Ono yataka vidiyo akaali ak'ebisiyaga. Yoyo omukuba baagira abantu we bati. Ebyo bina bigoberera ani? Bigoberera muntu. Naye nga kyekibireeta. Mu kkomera muno mwe tuli. Tetusobodde kumanya busibe buki bwe tukola. Eyatusalira ne tugenda mu kkomera lino. Yatulagira kukola kwagalana. Password, ticket, ekituyisaawo, ekkubo, kweko. Bw'osoma ebyawandiikibwa by'endagaano empya yonna n'ebyali mu mateeka biwumbawumba ekintu nga bikyogera omulundi gutya gumu. Naye ffe twakwatako ebimu bye twagala ne tuleka. Kati nga bw'olaba mu kkomera waliwo amateeka ge bateeka bwe bateekawo. Mu kkomera tokubiramu pressure up. Twakola physicals zaaki yagala kutoloka kuba fit. Ofiti okole ki? Neme kulwala. Kulwala nsala amasavu. Mu kkomera amasavu ogajjawa. Waliwo abava mu makomera nga bagezze. Amulimu amuna abakirwa mu kimanyi bw'olwa mu kintu. Okimanyi. Kakati si mu bubi abantu bayinza okugaa tukyogedde. Naye waliwo abavaayo nga bagezze. Mbadde mmanyi okukola physicals okuba fit okuba omulamu kikkirizibwa. Togaana mmere tokkirizibwa gaana mmere. Naye ezo pressure up ze bakuba nze biseera bye nabeererako mu kkomera tebakkirizanga kuba pressure up. Tokola zowe. Enayokola nkukola ezowe oyagala kumenya kaduukulu. Kiki eweetegekera? Weebale nnyo. Kati ekituleetedde obuzibu kyekyo Saamu. Tetumanyi busibe bwaffe. Obusibe bwonna omuntu bw'abubeeramu n'amanyi obuvunaanyizibwa bw'obusibe bwe. Jjukira bw'okola obusibe obulungi bamanyi okukendeereza ku kibonerezo. Kikendeera. Bali bagana okusiba emyaka 3 nibaga atujja musiba 15. Weeyisiza bulungi. Kati ffe wano tewakyaliwo limiti. Etukakasa nti kati ono akoze bulungi. Wabula wano buli aliwo kulwana. Ono avudde etya mu ntebe gy'alimu nze ngituulemu. Tulwanira bukulu.
wano wetuli mukomera tulwanira bwa top kubeera w'amaanyi obuvunaanyizibwa bwatuleeta mu busibe tulwe tutya tufulumye tutya mu busibe tetukirina kubanga essuubi tetulina buli muntu alowooza n'agamba naye ngenda kubeerawo ntya oli we yeebase oli watudde wennyina okuba kiri kyekifo kyange saabeere nomubaka kyere kati oli omusibe kyayogera nti oli waali kyekirina okuba ekifo kyange kyekyo sitaani yennyini kyeyayogera nga akyali mu ggulu kane katonda awo watudde awo olina okuba ye yagamba ayagala ateeka entebe waggulu wa katonda abe nga amutunulamu ati katonda ngaali wansi okitegedde kati era omuntu ono buli woolaba nga buli wobeera mu bulamu buno kwe kwegomba buli wobeera mu bulamu kweyagaliza nga olina bw'oyagala bw'obalabe nga baliko wansiko ng'olina wooli olina nga waliwo abantu ng'alina kubaako waali kati nga olabira ddala nga ye waabaako waali ogwo olina okubaawo kwegamba wobeera ng'oli mu mbeera gwe atulaba nga munno g'omanya alina levo kwali naye nga gwe mu mutima ogamba awo gwe yandibaddewo naye oba omusekera okola kikyamu okitegedde oba okola kikyamu naye apo be basinga obungi kati mu bufuzi buno obufuzi obw'ekkomera tulina abakuumi okuuma tuleme kufuluma be bamalayika Adamu bwe bagobwa mu nnimiro bombi nga bagobeddwa mu nnimiro Edeni Mukama akwata malayika kuba baali bamanyi omulyango wegukola ki weguli babeerangayo bobeera mu nyumba nga tumanyi miryango gigirimu oguyingira n'ogufuluma oba ogumanyi era kyovula omuntu bw'afuluma mu kkomera bamuwa emyezi 6 nga taddayo ateeka ly'ekkomera bwetyo bwe liri bw'ofuluma mu kkomera leero n'oba olina kyali ogweyagala okulaba yenkya tokkirizibwa lwaki olina okutambula mu process emyezi 6 ogenda okumanya nga sisitimu yakyuka kuba eriwo yonna obadde ogimanyi oyinza okuyambako okutolosa weebale nnyo ekkomera bwetyo bwe liri mateeka nga makakali kati amateeka ago kyova olaba nti ffe bwe tuva mu mubiri guno Mukama mpozi nga yayisizaamu eddoboozi ly'omuntu omumukomyawo ku nsi kuno naye tulina limiti kitwaba tukyasobola kudda mu kifo kiri gye twava awo nkutegeera nti Saamu avudde mu mubiri leero naye avudde mu kkomera leero enkya tajja tasobola kudda tekisoboka si omuntu afudde ate omuzimu ne gulinnya ku mutwe tibannange nze njagala nalama kunziika wano gwe gwe bagenda okuziika mwoli wagenze guno mubiri bodde kino kifuuse kibokisi tekyalina makulu ng'ate kati kino kikulaga nti guno mubiri gwe gusinga obukulu Mukama atugamba kudduka mubiri ekibi kye tulina ku nsi kuno si kigamba nti oba kinkana mubiri kyekibi Adamu bwe yayambala omubiri kyekibi kye yayambala kyekitulya teri atalina mu byatajjudde kwegomba teri atalina mu byatajjudde busina butemu na kweyagaliza kyekibi kuba kyo kirina ebyetaago binya tusobola bikiwa tosobola kukkusa mubiri gwo nogamba kati mubiri gwange gukkuse tegulina kye gwetaaga tekisoboka kizibu era Mukama kyeyalaba ng'obukakanyavu bw'omuntu ekinamuleetera okugonda awulire nga mutuufu kimulumadde mu maaso ga Mukama n'ateekawo limiti nti omuntu bw'alya emmere teewangaalenga mu ye kubanga enfuufu y'ensi tegaba bulamu y'emmere kankule ne woolya era n'okkuta era enkya weebuti oba oyagala Saamu kubulira ebigambo bino ekitulemezezza mu kkomera mu tetumanyi buvunaanyizibwa bwatuleeta n'ensobi zaffe kati sooka otubuulire ensobi ezimu ozikoonyeeko obuvunaanyizibwa bwaffe buli ki kwawe ogamba kwagala eba jeno kati okwagala nkukola ntya okwagala kulimu ebintu bingi bye ngenda okumenya okwagala kutandikira ku gwe kennyini omuntu akola okwagala olina okuba nga olina okwagala kubanga Saamu tosobola gaba miliyoni 3 ng'ate tozirina
Tosobola kugaba kyotalina. So bwe kiri okwagala olina kubanga okulina. Bwe mba nina akawunga kiro 10 ntoola ku kyenkola kyolina, sitoola ku kisirina. Bwe mba ewaka ewange sisobola gulira akawunga ka kiro 10 nengenda nenkagulire wa neighbor ate mba mulyaza amaanya. Oba olina kyobala mba mubi nnyo. Wakitegedde? Era wokampa. Wakitegedde? Kati ekyo tekwakuyita kwagala wabula kuba kweraga. Kweraga nti okweraga nti osobola okukola kino nakino. So basically okugaba yes kuba kwerekereza olumu neera werekereza otoola ku bingi byolina. Anti kati kino ekituyamba ekitangala kino kyatuvaamu. Ekitangala bwe kyatuvaamu ne tufuna omuzira kisa. N'agamba naye bino ebisirusiru ebiri mu kkomera mbiraba bibonaabona naye kambiweeyo chance endala basobole okufa mu kkomera mu. Yesu Kristo kwe kujja n'ayambala omubiri nga guno ogwange n'atambulira munda mufe. Naye yonna gye yatambula teri yamusembeza. Tetwamutegeera. Yafuba n'okuba n'afunayo n'akadde agendeko mu yeekalo gye yagamba abantu bamuzimbire. Nagawaika kubako olubu lw'ekigere mu yeekalo yange. Yasanga business yalwanirayo bulwanizi. Yasanga business zikutte wansi ne wonko. N'akakale kangendeko mbabuulire ku mateeka n'ayimirira mu yeekalo n'agamba omwoyo wa Mukama Katonda ali kunze. Mukama afuseeko amafuta okubuulira abawombeefu ebigambo ebirungi. Okubuulira abasibe bateebwe n'abanyage bafune eddembe. N'abagambye ebyawandiikibwa bino leero bituukiridde. Teri ng'ani atuukiri Kristo yatuukiriza ebyo. Afulume ne bamutwalaganye bagala musuula mu luwonko. N'afuluma. Bwe yalaba nga kiba ekyo n'abeesonyiwa n'adda mu bantu b'amalaaya abaavu n'abanaku. Gye yaddanga. N'akimanya nti abantu Musa yagenda ku lusozi nga bamuwa amateeka. Amateeka yagajja ku lusozi. Bw'otunulira Bayibuli yonna Yesu Kristo yali ayigiriza yali atuddenga ku nsozi. Akwali okegenderezaako. Bw'ojja otunulira Bayibuli nti yali ku lusozi ne bambuka ku lusozi okusaba. Ne bambuka eno okusaba. Ne bagenda bati okusaba. Kati bano abantu baffe gye baakajja. Bw'otunuulira Bayibuli eyo yonna Musa yagendanga ku lusozi okusaba. Wekiva. Bw'otunuulira Bayibuli yonna eyo Mukama waffe Yesu Kristo akola ebintu okulaga nti mwagendanga ku lusozi. Musa yamuwa amateeka yali yenze. Nze yatuulanga ku buyinza obwo. Naye kati nzize okukola ki? Okubujjawo. Temutakyalina kusinziza ku lusozi. Kuba si gyendi. Naye nze nagabanga obuyinza. Era baali bajja baali banoonyanga nze. Naye nze nsazeewo okujja gye muli ndabe nga mbajjuza omwoyo wange. Kati abantu bo nga bamugamba nti ffe tumanyi Musa. Ffe tumanyi Musa. Musa gwe yali akolera yazze. Naye bamugamba era ffe twagala oli. Bamubuuza gwe mukulu okusiira jjajjaffe Ibulayimu. Simanyi ebyo byawandiika so kikuwa kuno. Aliwo gwogenda obuulira ku kigambo n'akubuuza ekibuuzo n'otulika n'oseka. Bamugamba batya? Bamugamba naye gwe oli mukulu okukira jjajjaffe Ibulayimu. Ne Ibulayimu yafa. Okusinga Ibulayimu jjajjaffe. Ne Ibulayimu jjajjaffe yafa. Gw'ogamba otya? Tusomere kaawo 5:4 Yokaana 8:5. Yesu n'addamu nti singa nze tandikire ku luno 5:2 Yokaana 8:5. Awo Abayudaaya ne bamuddamu nti kaakano tutegeeredde ddala nti oliko dayimooni. Ibulayimu yafa era ne bannabbi baafa. Ate gw'ogamba nti buli anywerera ku kigambo kyange talifa emirembe n'emirembe. 5:3. Gwe mukulu okukira jjajjaffe Ibulayimu eyafa. Bannabbi nabo baafa. Gwe w'ekitaani. 5:4. Yesu n'addamu nti singa nze neegulumiza okwegulumiza kwange tekubaamu nsa.
yaddamu nti singa nze neegulumiza okwegulumiza kwange tekubaamu nsa. Angulumiza ye kitange mmwe gwe muyita Katonda wammwe. Owulira akivaamu. Angulumiza nze ye kitange mmwe gwe muyita Katonda wange. Kitegeeza nga yeye genda maaso Katonda wammwe. 55 mwe temumanyi nze mumanyi. Bwe ngamba nti simumanyi mba mulimba nga mmwe bwe muli. Nze mumanyi era n'ekigambo kye nkikuuma. 56 Kitammwe Ibulayimu yasanyuka okulaba olunaku lwange. Yamanya nti nzija era ne kimusanyusa. 57 Abayudaaya ne bamugamba nti kasome tonnaweza na myaka 50 egy'obukulu n'ogamba nti olaba Ibulayimu. Wakitegedde? Yesu 5:58 n'abaddamu. Yesu n'abaddamu nti ddala ddala bagamba nti Ibulayimu yali tannabaawo nze nga wendi. Awo ne bakwata amayinja kuba bo baamulaba nga mutabani wa Yosefu omubazi azaaliddwa juzi wano. Kati kino kye yagamba abasajja bano kye kimu kye yajja agamba abalala era kye kimu kye yajja ayigiriza abalala ng'abalaga nti Ibulayimu, Musa, bannabbi bonna bye babagamba nga nze mbituukiriza nga bamugamba nedda gwe oli mukulu okukira bajjajjaffe gw'atanoza na myaka 5 otugamba ki? Kati obujeemu bwajjanga buvaawo. Kati bano abasajja ekigambo kye baayogera Adamu ne Eve era kye baakola. Kati Mukama waffe Yesu Kristo kyava alaba ng'agamba abaana bano babonyeebonye nnyo naye agamba weeyo kaki ka favor basobole okuba nga bazuula amazima ag'ekigambo kya Katonda. Kyava ye yennyini yejjira 5:13 Abaluumi 5:13 ngenda gikuwa basomere. Kyava ajja Yesu Kristo. Adamu yasooka yali alina omusaayi. Kati Adamu okubiri yajja nga mwoyo. Yesu yajjira mu kifaananyi kya Adamu ow'okubiri. Era Yesu ng'ayitibwa Adamu ow'okubiri. Somaawo Abaluumi 5:13. Ekibi kyaliwo mu nsi ng'amateeka tegannabaawo. Kyokka Katonda teyagamba nti be balina okuvunaanyizibwa olw'ebibi byabwe kubanga amateeka gaali tegannabeerawo. 14 Kyokka okufa kwali kukyafuga okuva ku Adamu okutuusa ku Musa nga kutwaliramu n'abo abataayonoona mu ngeri Adamu gye yayonoonamu. Mu ngeri endala Adamu ali mu kifaananyi kya Kristo eyajja oluvannyuma. Kitegedde? Neyongereyo? Ne bw'okomaawo ye message ye point enkulu. Kati tulina kufaanana Kristo, tudde mu kifaananyi kiri, tufulume obusibe nga twambaziddwa engule. Ebyo byonna tubikola ntugoberedde amateeka 2. Amateeka 2 kyekiri ky'obuuza naye omuntu okwagala alina kutandikira ku kigamye omuntu yenna atulaba. Saamu sisobola kuwa kye sirina. Tekisoboka. Nina okuba nga kye ngenda okuwa ntobola ku kyenna nkuweeko. Mpe. Nyinza okuba nga nyina essaati 5 ntoleko emu nkuweeko. Era naye mu mwoyo bwekityo bwe kiri. So kitegeeza tosobola kubuulira bantu kigambo kyotalina. Tosobola kweyita musumba simanya mbu obuulira kigambo kya Katonda nga tokirina. Ekigambo kinasooka kubeera munda mu ggwe, bwe kibeera mu ggwe nekyoka kigenda eri omulala. Kati oluzzi olw'amazzi amalamu bwe lutambula ne lugenda luva mu ggwe lusaasaana. So kitegeeza buli omu ali ni position okuyamba. Teri yatalina ne muziba asobola.
kubanga okuyamba kwe twogerako si kwakwata bantu tubawa ebintu baba tuwuliza batutegeere twogera ku kuyamba okwokwagala buli situation wonna wooli ku mulimo gwo oba oyina eyakuwa omulimu boosi wo oba oyina abaana bakojjaabo oyina abaana boolabirira ekisookebwako kyekintu ekisookebwako kyolina okwagala kutandikira ku ggwe kennyini era embala y'okwagala bwebula munda mu ggwe temusobola kubaamu Katonda. So nsobola okwagala neibanga ewa family ewange baliisa kakanja tekisoboka oba weerimba ate oba olimba ne Katonda ate nga nawe bwe weerimba obuguma tobuguma onyogoga yeno neno ejja kusesema yetereza. So kino bwe kitube kijja okuva eri kwa Adamu tujja mu busibe buno nga tuzze lwakikolimo. So kyeza senga bali mu straight line sale tuli wano tetwandisobodde kuba wano nesamu nkubulidde ekisinga otusumbula olunaku lwolwaleero gwe mubiri gwaffe guno bannanga abatulaba ekibi sigamba nti kijja kyambadde bwe kiti ekibi ekisookerako kyekino kubanga kino twali tetulina kuba nakyo mubiri naye olw'okuba nga tetwawuliriza kyobola bayibuli eyokera mu Baluumi 8:14 nti abakulemberwa omwoyo abo be baana ba Katonda naye abakulemberwa omubiri baana ba kibi. Ndowooza kiri mu Baluumi 6 oba 23 bayibuli egamba nti empeera y'ekibi kwe kufa naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu butaggwaawo mu Kristo Yesu. Yes. Naye nga lwaki Mukama ayogera bw'ati? Kubanga abantu bano baamanya okujja kwa Mukama waffe era ne bategeera ebirungi byonna. Abamu baalaba ne ku bubonero n'atambula mu yeekaalu ze yeezimbira ne bamulaga nti tebamwetaaga n'afuluma ne bamugoba n'afuluma najja n'awonya abalwadde n'abalaga nti nze najjangawo ebigenge nze nawonyanga abantu mu ddungu gye mwayitanga ne jjajjammwe Musa ne bamugoba n'agamba nti ffenna ddala tetukumanyi. N'abagamba kale n'abavaamu n'agenda mu baava abawansi bamalaaya ababbi n'abanaku n'abamawanga abaali ewala ne Katonda ng'amaze okugenda ewuwe bamugobye n'asalawo n'akomawo eno n'agamba n'atambula n'abana abantu. Era Yesu Kristo yeewaayo eri abamawanga kubanga baali tebali mu butuukirivu bwa Katonda era nga ku kisibo ky'endiga tebalinaamu kafo tetwalina kuba amawanga kwaliko nze n'awanda tetwali baana baboole ab'ebbali ng'ekibi tewali asobola kyetikka. Kyova olaba nti Mukama agambye teyaleka abantu kubonaabona lwa bibi byabwe bo nga bo wabula yaleeta Kristo ng'okufa kwafuga okuva ku Adamu paka ku Musa. Naye kati tulaba nga Kristo ajjanga Adamu owokubiri. Adamu owokubiri agaba ki? Agaba bulamu. Kati okwagala kuno kwe kuleeta obulamu. Omuntu alina okwagala munda mu ye taba na kutya na kweraliikira ate ensi aba agirina mu mikono gye kubanga kyeyanditidde kyandibadde kinene ekisinga naye ate alina kutya Mukama we eyamuyita mu kibi. Omuntu buli lwatya okwagala kwa Katonda kufuluma kubanga alina okutiibwa ali atya omuntu buli lwatya atya bintu byansi ensi eba eyingira okumufuga nga renti kyakulya kino n'alaba nga alinaawotedda munakuwavu nze woolabira nno munnange ngeesalukya sinnakomba kantu naaka ndi awo siina bwendi nga bwondaba nonga ne kati munnange manyi nti ebbiri ziizo genda kuvugulwa akakomando kati awo we tuli era sirina nange wendi bannange obuzibu bwobwo. So tuli awo tubuguma ne tukola ki? Tubuguma. Owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosan Properties.
bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano, oyagala lyakulimirako oba lyakulundirako, naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748953 okwagala kuno tuba mu kwemulugunya mu kusomesa kwonna ku lwaliro mu mwolembe guno gwe tulimu. Eyo kyekirabo ekisinga obukulu ekyokwagala n'okubikkulira okwagala okwo Mukama kwe yali yatuwa kwe tutamanya. Kubanga olwaliro Saamu enjiri y'abyamagero yakoma. Ebyamagero Yesu azze abikola era yagenda mu yeekaalu n'abalaga nti nze mbadde nkola ebyamagero n'obugafuluma. Bennyini bamugamba awonye omukyala ku Sabbiiti yali yalwala bali bamuloga nga yagira bwati ku Sabbiiti n'agenda n'amukwatako bwati n'amugamba owonyezeddwa obulwadde. Sitaani yakusiba emyaka 18 naye leero Mukama akusumuludde. Mukazi n'agira bwati nga takyalina kimuluma. N'aterera abasajja abaalimu nga bona agamba abakuluku abanaddiini ne bakaga nedda ssebo emirimu gyonna gikolebwe naye mu nnaku 6 ku lunaku olw'omusanvu lunaku lwakusinza owonya otya omuntu webale nnyo. Naye ng'agezaako balaga nti Sabbiiti gye mwali mulinda yenze naye nga bo bamugamba nedda ffe Musa yatugamba ku Sabbiiti kwe tulina okusinziza. N'ababuuza ku mmwe ani endiga ye bwegwa mu kinnya atasobola kugijjayo ku lunaku lwa Sabbiiti. Ng'agezaako okubalaga nti mwali mwabula mwagwa. Ogwa mu kinnya ategeeza mwagwa mwava mu kisa. Nzize okubanunula nga nedda ssebo ate muleekaana fuluma. Kyova olaba Bayibuli wegambira nti Katonda tatula mu bizimbe bikolebwa na mikono gy'abantu. Yeekalo gy'azimba yali ya mubiri. Kubanga ye ey'omu ezimbe bamufulumya lwansonga era nga ye bamufulumya nga biseera biri nga tebamanyi nti bagoba ye. Ni kakati bamugoba. Kati olunaku lw'olwaleero tuli mu kkomera nga buli asituka ye w'amaanyi. Ensigo erina okusinza. Bw'ovaayo n'okola ekintu ekiri awo ekitategerekeka eky'obusirusiru ng'oli w'amaanyi. Twava ku mateeka ga Katonda ne tugunjawo ebiragiro byaffe. Twakola amateeka agaffe kwe tutambulira. Kyekyagobya bali bujeemu nkugambye tokwata ku kino ate gwe nojja n'okikwatako otya. Kyekiba kirungi. Era gwe tunulira Bayibuli okuva mu ndagaano ekadde paka mu ndagaano mpya. Era bujeemu bwe buzze bufugo okuva ku Adamu. Bwe buleese obuzibu bujeemu. Butawuliriza ani atutuma. Nogane tulina abantu wano nga musumba bw'ayogera amugamba ajja n'agamba Daddy gundi yagambye tugenda kusiba ennaku 40. Omwami bw'ajja n'agamba nti munnange njoleza ku ngatto zange ezo nga endeka nkyali mu kisiibo. Akaseera katuuse nga abantu bawuliriza ababaweereza okusinga Katonda eyabatonda. Awo twatuukawo dda. Ng'omuntu nga nti kakati omanyi nti omwami oyo yakuloga. Kati omwami wennyini yakuloga. Agamba nti naye omuliira munda. Omanyi ky'ogenda okukola. Omwami oyo jangu tumusabire essaawa tumusibire ennaku 40 n'okusula nga wano ku kyaki. Kyokka abakuyita okusiiba ku kyaki tebagenda kukuwasa. Oba kujja mu bufumbo gyo mu kyaki musibire omuki omusajja. Kyokka omulese bw'omu anoonya omukyala tamukola ki? Tamulaba. Gwe bw'ova eno ddeno oba omutumye kukola ki? Beddemu. Kale nze yakubiddamu bagaye Samira atandise. Beddemu. Kakati obulamu buno bw'obulokozi bwe tulimu olwaliro baganda bange si bwakudda kulya na kunywa na kusanyuka. Wadde okusanyuka kulina okubaawo kubanga essanyu tulyetaaga okuba nalyo. Naye mukimanye nti mubuli mu busibe kati gwe sooka weebuze mu busibe buno kiki ky'oba tolinga nakyo. Omuntu ayinza okubeera mu kkomera eyo naye nga alwana kuva ku bisiyaga. Naye naye omuze guno mpulira sigwagala.
ngukooye ate nno muzibu ate mulimu n'abalwananga n'omuze gw'obubbi nga ye obubbi bumufuukidde akayinja mu ngatto nga nebyateetaaga abibba waliwo egayagala nti banne munsabire ndiko omuzimu gw'obubbi ne bwe ndaba bulabi kino kiba kisiimula kitwala mbwabbanabbana ebitagasa ayombera eyo kati kino nzibye kyaki so ekkomera lye tulimu tulina emize gye tulwanagana nagyo waliwo alwana n'obwenzi weebale nnyo omutuufu agamba simanyi omuze simanyi nekanga nebase n'omusajja wa gundi nekanga mukyala wa neighbor mu kati omanye ekitwala mu kkomera ekitwala mu kkomera baba tuzuddemu emize era ekitutwalayo kutujjamu mize bwe tugenda mu kkomera bakulaba nga tokyajja mu society olina byokola ebiyinza okukosa abaana b'abandi abato oba olina byokola ebiyinza okugyawo obulamu bw'abantu ne bagamba naye omuntu ono agendeko eruzira abeereyokko tumutereze abeereyokko naye gwe olowooza ki bakutwala eruzira nga bakwagala baba kututte nje manyi nti akwagala kutwala mu kkomera takutwala kalabba omuntu gubatwala kalabba baba mukuuyi oyo aba aganye babuuliridde kiganye aveewo tumanye seefu n'emirembe kakati niwabeerawo omuntu akutwala mu kkomera oyo omuntu akutwala mu kkomera aba akwagala yerema ekyo kikakasa omuntu anti njogera nga ntambulira ku kkomera nga njogera ku Bwakabaka ekituufu nedda bakitegeera bakitegeera just ekkomera kifaananyi bakitegeera nti ensi gye tulimu lyekkomera era atakitegeera kyetwogerako kati oyo teteetaaga kulaba samoni eno ekitegedde alinde endala kati mu kkomera omuntu akukola n'agamba nti gundi yaso ekkomera we bakutwalayo liba likuterawo mbeera yakwetereeza weebale nnyo olifoominge odde mu society naye tulina abantu yagula fuuti 3 ez'ettaka n'atwalirako eka alina omunene gw'amanyi ey'omulala nayongeraku kafuuti 2 akamunne bano abasigadde naafuna engeri gy'abajjawo nkukakasa bukakasa eyo entaana wagisimirako nekubaanabo ejja kubalya mpaka oyagala toyagala sitaani yakimanya nti ebintu byetusinga okwagala ttaka mamotoka bugagga abantu abali mu nsi muno banoonya ebintu biringa 3 kyandibadde kimu kubanga kimu kyekikola byonna sente naye abantu abafuna sente batambulira mu bintu 3 ttaka gyerisooka kitiibwa ekitiibwa tutumu ate ekitiibwa kireeta amaanyi power abenga wayogera ekirala baagala nnyo okuba mu bifo ebyawaggulu ebyo ebintu 3 omuntu bw'oba omubulumbulizi wa njiri nga bino tusobyewala osobola okuba ow'amaanyi mu mwoyo kubanga buli lwolwana ensi ebeeko weekulaba ate abakyala abaweereza gattako abakyala kizibu nakyo kiri awo muleba yakikozesa n'abakyala kale owulira nno waabasembyayo abakyala abo balaba mu 3 twongereko ekyokuna bakyala bagatteko kasita osomoka ssente n'osomoka abakyala ensi ojja kutambula nayo awo ojja gisobola naye kasita owona wano n'owona wano ebiseera ebisinga kati ate abasinga bakifuula kyakulwanyisa batya nti bw'aba alina kyayagala okuyisaawo awo waayitira kasente kituufu babikolera ddala muzannyo gwabwe guzannyira awo tutandika tuli mu mwoyo ne tumaliriza tuzze mu ssente tuzze mu mubiri asobola kyoyo mukitegedde aŋŋambako atya so obulamu si bwakuzannyiramu ate si bwakudiibuuda kuba kaseera k'oli mu kkomera obala nnaku bw'obeera mu kkomera sama kusiba emyaka egi ena otuna kalenda
omanyi ddi lwolikola ki lwofuluma naye wano we tuli teri amanyi lunaku ki lwalifuluma komera tuli mu sentence buli omu atambuza ye yanjawulo ne teryamanyi ddi wafuluma bakeera bukeezi ku makya batugamba Jeremiah Sami Tom Julius ebbanga lyamwe liweddeko nfulume ate tewaba byakwetegeka ofulumirawo awo kati awo Samu yate nkwagadde okijjeeyo bulungi si kyekyo kyennyini waba lubatwala ate buli lunaku bafulumya era buli lunaku bafulumya ate bayingiza bafulumya naye akaseera waliwo kagenda okujja ekkomera lino lisaanyizibwewo n'abalirimu bonna anti tugenda kutuuka nga bajje batugambe kati buli asigadde mu kkomera omukisa gwaweddeyo obusibe mu bukoze bubi kati omulamuzi bw'anajja n'ayitaayitako mu kkomera ajja kujja alina okujja ajja ate mu kaseera nga ebintu mwabirese biri awo bikyafu omanyi abasajja bano abakanso abatereeza ekibuga bakambwe bajja mu ssaawa z'otabasuubira okuwa layisinsi atunda ebyokulya asaanidde tebajja tebagambye oli mukyalo wakedde kulima akaana kayonoonyaawo wena kuwosiika paani ku kyalo siiru ne ziruma oteekawo kasiiru ojja kuyitabo mu ofiisi tulabe discipline kati mukama waffe Yesu Kristo bw'anaabazze waliwo abatagenda simattuka waliwo batagenda okubanga obukyafu buli mu mulyango kati ng'okubuuka okubaako oyingira nga obukyafu buki waliwo bagenda osanga nga mutuufu omulimu gwe yabawa okukola tebalina kye baakozeeko waliwo bagenda osanga nga mu kifo ky'okuba nga babuulira enjiri badda mu lugambo waliwo bagenda osanga nga bo mu kifo ky'okuba nga baali basomesa badda mu bisiyaga waliwo bagenda osanga ng'abaali abeegayirizi baafuuka baleekaanyi ku byalo omanyi bantu tebaawula kintu ekyo kuleekana nakwegayirira naye tunaakakwatako olalaako tujja kwogerako olulala kankubuulire olina akantu k'oyogedde wagula fuuti 3 kati olina eka naye mutuufu nga naye mutima okimanyi wadde opalapalanya mu bakyaliibo mu bantu gwe mutima okimanyi timukadde gundi ebyaddala namubba ate nga nkukakasa Saamu tolaba abatulaba mulimu abatalina ttaka mulimu abatalina ttaka mulimu abatalina zimba naye nkakasa ne bwoba tolirina ettaka lyo weeriri ekakkana esaana etumala 4 ettaka lyo ne bwoba togulanga lyo weeriri okuteeka weewali tomanyi we bayimira nga balamuza ttaka tumanyi kyebakola naye eriryo weeriri era kasita oyitamu ffe tujja kujja tetulina buzibu alisi tuneekwatako lusalosalo so ekkomera si kyekifo mwe twandiyagadde okubeera buli omu aba ayagala amaleko obusibadde ewaka naye okufuluma ekkomera eryo weetaaga kubanga ogoberedde amateeka g'ekkomera amateeka n'ebiragiro gy'obadde era ne bakakasa nti kakati ono aboneredde ekibonereza akikoze tulina ekizibu kimu waliwo be baateeka mu kkomera aye netuuka mu kkomera netukolerayo emisango emirala fayiro ne bazongerako tetukola nga bwokyogera buli wojja mu kkooti bakusomera musango mulala ne gwe watalina okuwoza tegunnabakulu nina omu gwe nalabye yazze mu kkooti agamba guno tugugobye abakuwaabira tebalina buki sibadde mmanya dda waka naye ate kati waliwo fayiro endala ne bamuzaayo
guno aguwangudde final neziyita ku nsonda naye ate waliwo kati omulala ogwamuwaabiddwa. Mbadde bannaye mbasabira naffe tulwane nnyo okumalawo fayiro zaffe ate nga tuleme kwongerako ndala bwe kiri. So mbadde njagala otuwa ebigambo byebisembayo nga sinabbawa bigambo byange bisembayo programu eno nga sinabbawa bigambo byange bisembayo badde njala tubaweeyo ekyawandiikibwa kituwe kikino wano kiri mu Yokaana 15:10 Yokaana 15:10 bwe munaagonderanga ebiragiro byange olwo munaabanga munyweredde mu kwagala kwange nga nange bwe ŋŋondera ebiragiro bya Kitange ne mbeera mu kwagala kwe. Amiina. Ne bw'okomaawo kati kankwewola lumu tugenda okubasomera tubate tubaggyeko engalo olwa 20 Yokaana 15:2 mujjukire kye nabagamba nti omuddu tasinga mukama we kale obanga nze banjigganya era nammwe bagenda kubayigganya era obanga bagondera ebigambo byange n'ebyammwe balibigondera. 21 ebyo byonna balibikola ku lw'erinnya lyange kubanga eyantuma tebamumanyi. Nakitegedde newe tokomaawo ndowooza ngenda kulisembera n'ekyawandiikibwa kimu kye tugenda obbawa kiri Bakolinsi 2:5 olunyirwa 10 leero osembezayo byawandiikibwa hoyo okwogera Abakolinsi 2:5-10 kubanga ffe ffenna kitugwanira okulabika mu maaso g'entebe ya Kristo ey'okusalirako omusango buli muntu asalirwe olw'ebyo bye yakola ng'akyali mulamu okusinziira ku ebyo bye yakola oba birungi oba bibi. Batadde nange kambate nga mbagamba ofiisi eyo gye bakutaddemu togikozesa tulugunyizaamu bantu. Okoze edduuka osabye mukama njagala kalimu akuyambye atemye ekkubo oba muganda wo oba mukwano gwo kakapita okakoze okafunye oliseetinze kalate ekikwasa mu minzaani ki badde manyiwa esaamu ekikwasa mu minzaani ki lwaki kiro teba kiro waliwo gwe nalaba emizaani eriko akaguwa kalinyira eno wansi emizaani gyammwe egyo tugenze. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.